Yes, alright, bampita Kaifash UG straight out Uganda to the world okubanga agezaako kubanga nkwasaganya ensonga ez'enjawulo yaani mu kaseera kano mbanyigiddwa okugezaako kubanga nkwasaganya ebintu eby'enjawulo biba bigudde mu bisenge eby'enjawulo. Yes, nga bulijjo nga bwe tutera okwogera nti tetulina gwe tulwanyisa tetubaako ate gwe tukolerera kubanga tusinga wabula we the best ogezaako kubanga tusaasaanya entertainment. Buli kimu ky'omanyi nti it's all about news. We are here for you and we got you covered. Yeah man. Manzi gusera nga nyingiddewo nate gezaako kwasaganya ensonga zino. Naye nga sinabagenda wala ngenda kusooka okubeebaza mwenna gye muwangalira amawanga ag'enjawulo musezi enjawulo ku mirimu egy'enjawulo ne bye mukola timugyebaleko era mugyebalireko ddala era nga tusiima okuba nga mugezaako okuba nga mukikwasaganya. Abalwadde tusaba Mukama Katonda abeere nga agezaako okuba nga abasuusa nga abagezaako okubanga abateeka mu mbeera ennungi. Namwe abalamu twebaza Mukama era tumwebaziriza ddala okubanga atwongera obulamu. Nenyoga okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, mbantudde banyise Kaifash broadcast nobody agamba nobody gogoda. Ng'era nze njitudde mu the AlienSkin of Dubai. Kitegeeza aba anirule. Naye mbaseereeza ennyo. Naye mba anirule. Nenga olunaku lwaleero amawulire ge tulinawo ga kabaka AlienSkin. AlienSkin ono omwana situmanyi ki kyatwagaza AlienSkin olemedde mu mawulire. AlienSkin otwagaza ki tukooye ejjoogo. Kimbibiri alien ate alien kituufu ddala kituufu wabalumya mutwe. Naye surprising amawulire agasinga okunsesa oba agasinza okunsesa olunaku olwaleero. Ye AlienSkin bamukubidde essimu ku radio station y'emu nga balina bye babadde bako bamubuuza. Yamubuuza nti kigambibwa bintu eby'enjawulo nti buli kimu ky'okola ekikyo okoppa BobiWine. Era buli kimu ekintu kyo ky'okola ogezaako okuba nga weefaananyiza BobiWine kuba mu mbeera gye yayitamu nga naye ajja mu music. Omugulu ono tavuddeyo okwegaana era teyeewakanye nako yadde n'akamu. Akkiriza n'agamba yes, nze buli kimu ngoberera BobiWine. Buli kimu kyeyakola nange kyenkola. Okitegeera nti BobiWine yali mu music nakuba music ebbanga n'ama n'alitayalinga music n'ayingira politics. N'agamba yes fine nange nabagambye music mulitayalinga mu December era nenyingira ebyobufuzi kwe kugunjawo ekibiina kya FOP. Fango ni unity platform. Then bamubuziza ku luyimba lwe yayimba nti luno luyimba yes lwerabidde. Ano luyimba lwe yayimba n'ateekamu layini Mukama Katonda. Naye nga oluyimba we lulyawo layini ezo yazikopa mu statement BobiWine gyekola actually lugamba never be loyal to anybody, never be loyal to any political party. Ate nga statement ezo tuzijukira mukulu BobiWine yazikozesa oluvannyuma lw'aba nuupu okuvaayo nga bakuubagana oba abantu ab'enkyukakyuka ku social media okuvaayo kubanga bakuubagana mu kaseera ke baakuubaganiramu ennyo awe bagambira mbu AlienSkin yavumye BobiWine biki story. N'afulumya oluyimba olwo. BobiWine nga amaze okukola statements ziri nti if you are in a struggle never be loyal to anybody, never be loyal to any political party, never be loyal kaabenze kennyini wabula tubeere nga tutunulira course gye tugezaako okuba nga tugoberera. So mwana mulenzi AlienSkin ebigambo ebira teyabyega yabaga ezo statement ze ziri BobiWine ze yakozesa naye ze najjayo neteeka mu luyimba kitegeeza ngoberera footsteps ze. Kati mwembasaasidde oli ali ku lolomodo we agoberera ate yabaga ye musumbuyi. So temuyina kye musobola mugamba ate temusobola mukakanya ne kwegamba yajja kubalumya mitwe. Omuntu yenna alina omugezi ng'omuntu oli serious. Ekisooka AlienSkin osooka n'omuvaako n'omuteeka ebbali. Kali yabagamba ayagala bukulembeze tamanya atya bw'agenda kubulya tamanya naye oba bukuba akalulu agenda kabba tetumanya atya. Naye AlienSkin kiki? If you are too serious in life, abantu tebakutegeera. But when you become Zolo, sometimes people give attention to you. So, chovola abantu ababeera serious, those people who are doing serious things, they don't take them serious. And those people who are doing serious things or maybe unserious, they take them serious. What that AlienSkin could add out one statement, n'afuuka ekitalo ku social media. Okitegeera. Kubanga like a scenario ya happenings last week oyavirayo nga ayogedde actually yali ku Galaxy FM nga bamubuuza about the statement BobiWine gye yakozesa way back nga ali mu America ku interview gye yaliko ne mwana mulenzi Case
n'abayo n'agezaako okuba nga amanywa n'abagazi seetaaga second chance ya BobiWine agiwe ku bantu nga babbeeyi ayi ba Ronald Mayinja. Ekintu ekyajjayo omu ku mukulu Ronald Mayinja n'agezaako okugamba nti muganda ayo oba mutuwa nga AlienSkin seetaaga second chance ya BobiWine era naye nga actually mu mbeera eno I think BobiWine was wrongly caught because when he was saying sijja kunenya AlienSkin the way he replied that simply because omuntu akuddamu okusinziira ku kiki omubuuzizza. So host yamubuuza ekyo kimubuuza aliretinga ku second chance of which BobiWine si gye yayogera. Yagamba this young man deserves a chance. That means everyone in this world deserves a chance to do whatever you want. Okubanga okola obanga oyisaawo ekyo nakyo nekikola kyo. Kuba tukize tugane buli muntu abaako ne time ye and buli muntu abaako ne peak ye. Okitegeera. Abantu babeerawo ne babumbujja your time reach buli muntu alina mukama we yamutegekera chance ye weeri. Okitegeera. So this time round guno omulembe mu Alien okitegeera ne AlienSkin agenda tuuka ekiseera nga naye akoze byakoze akubye endongo ye abasumbuye atuuka ekiseera naye abiwummule adde mu nsi ate wajja kugunjawo omulala from the ghetto okitegeera. Olutale no AlienSkin osimanyi lwaki alemedde ku mitwe gy'abantu oba ku mimwa gy'abantu. Omukulu King Fifa naye kenyininyini tannazikiza. Naye fuupu abantu ba fuupu Family Unity Platform simanyi kiki mwagaza ggwanga naye nga mugezeeko kubanga mwetereza muve ku bantu muleme kuluma abantu mitwe okitegeera. So that's mwana mulenzi AlienSkin for you ogezaako kubanga akwasaganya ensonga ze mpola mpola bwatyo nno mu kaseera kano we covered for you tukyabaletera ebintu ebirala bingi nnyo. So ne mu kaseera kano sigenda kuba nga nsukkawo mba nsigadde nze Kaifa Shiuji straight out Uganda to the world era nga bampita the AlienSkin of UAE, the BobiWine of Dubai. Peace and love is where we come from. I love you. Stay blessed.